N'olwaleero omukama yalukeesezera n'aluzibya ng'okyalimu akasa weeyongera okumwebaza gwagenze n'osabako munnaffe kizzaamu amaanyi ttiimu kabiri kyetumbudde n'amooli agataliiko nfuufu yenze Pomayinja ngikulembeddemu Mebo mulungi tugenda kutambula naye nga tukutuusaako ensonga ez'amawulire agakoze agaleero katusooke tugakutuuseko mu bufunze tugenda kudda nago mu bujjuvu. Omukadde atabusirwa kkanisa kwesenza ku ttaka lye ate ne bamugaana okulikozesa. Saba abalwanirizi ab'eddembe. Omumyuka wa Sipiika Thomas Tayebwa azimbye ekereziya ya buwumbi 207. Pulezidenti amutenderezza olw'obukozi. Abakkiriza mu Kristo bajjuzza amasinzizo mu kusabira Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku matikkira ago aga 31. Omukama ayongera okuwa obulamu obulungi. Ogugwa teguba muka. Tutunuulidde amazina ga Bakisimba agazinibwa okusanyusa omutanda. Gegataliiko nfuufu mu bujjuvu tugatandise n'ensonga waliwo omukadde wuuno alumiriza ekkanisa okumutwalako ettaka okuli n'essomero ebbanga erisoba mu myaka 30 mu ngeri etali nnambulukufu n'akamu. Ono ow'ennamungalwe eyiganga awanjagidde ab'obuyinza okumuyamba okufuna obwenkanya. Omukadde Sarah Kalegero w'emyaka 75 mutuuze ku kyalo Bufutula mu Ggombolola Namongalo eyiganga yalumiriza ekkanisa ya Uganda okumutwalako ettaka lye oluvannyuma lw'ebbanga erisoba mu myaka 30. Baba wange isaabireyo wabu ne yagula ettaka eryo manzaalire. Ettaka lyalumiriza okumutwala kwe kuli ekkanisa ya Kakumbi Church of Uganda n'essomero lya Kakumbi Primary School ku kyalo Kakumbi mu Ggombolola y'e Waibuga mu disitulikiti y'e Luuka ebiri ku ttaka eriwezaako yikanga 6. Kalegere nga mu kiseera kino abeera wa muzzukulu we Mudasi Mugoya agambye nti ettaka lino lyagulwa kitaawe omugenzi Yowabu Isabirye kyokka olwafumbirwa yagenda okukomawo oluvannyuma lw'akabanga nga baazimbako ekkanisa n'essomero mu ngeri gy'ataategeera. Nga ife abakazi natuuka okuvwabo nje neekuumire ku abantu nze najja okuvwere kendagaana ku itaka lyange kanisa kendagaana ku itaka lyange isomero kyentamana. Omukadde ono agamba bwe yagezaako okwogera n'abakulembeze b'ekkanisa tebamuwuliza n'okumugaana okulongoosa amalalo ga kitaawe gw'agamba nti yaziikibwa ku ttaka lino. Basooka kunkoba nkitule baba mutoole ku kenendo okumukuba suminti mutwala oluuyi baba mwene yeegulira ettaka. Asibye ab'obuyinza okumuyambako okununula ettaka lye nti kuba talina kigendererwa kyakugobako kkanisa n'essomero ebiriko wabula okukozesaako ekitundu. Saba abalwanirizi ab'eddembe ni gavumenti yaku kunamba nti natoola ekitundu ekyange nakola ki nakyeyiriza n'abalekera essomero n'ekkanisa. Ye muzzukulu we Mudasa Mukuma agambye nti bamubudamizza ebbanga erisoba mu myaka 3 nga buli lwagezaako okugenda ku ttaka ng'alemesebwa. Bw'atuuka okwenda okwira yewuwe yatuuka eyo era yatuwa amawulire nti ab'ekkanisa baamulobera okwira yewuwe ku itaka lye era nga ku itaka eryo lyogerwako n'omulina amagombe g'abadaada bange abamuzaala omukaire yetukuuma aba yenkuuma. Amu ku booluganda lwa Kalegere okuli mwannyina Richard Kaweesa n'omuzzukulu George Wakuma bakkaatirizanga ettaka bwe lyali ery'omugenzi Isabirye nti era kubamuziika. Baataawo kakanisa kaali katono mpera nakaava ku kakanisa akatono ekyavaamu bageedya ekkanisa baataamu n'eisomero. Ono akola complain ati ettaka lire lirye aba mutuufu tikuba nti ali kulimbisa kuba baba waife yaziikibwa era batutiisatiisa nga nakuba omulanga eri ofisi ya pulezidenti yamba ono munaku wazira atoola yayambibwe lwala DC na buli gwe kigema kunyana yena bero C5 mwambe be muti mwambe ensonga eno
omukazi aganibwe mu itaka lya babage ng'akaaliwo akatemya. Wabula Sanon Mukoso omukubiriza w'ekkanisa ya Kakumbi Primary School bwe yabadde ayogerako eri abakrisitu ku nsonga eno mu ddoboozi eryakwatiddwa yalaali St. Siba kuwaayo ttaka lino ab'emulugunya bagende wa Ssaabalabizi Dr. Stephen Kazima Mugalu oba okuddukira mu kkooti. Eitaka eryo lya kanisa bw'owulira ng'olina akamulu konna gy'owooza nnyo Ssaabalabizi leka kuyita eno okusumbuwa baki bantu tulifuna abali kwemulugunya mu kkooti nasika banamukola ebyo imwe. Ivan Wakibi yakusakedde gweno ku Lwabukedde TV. Weewaawo ensonga ezo nga tuzitadde ku mabbali kibadde kijjobi ng'omumyuka wa sipiika Thomas Tayebwa ng'aggulawo ekereziya amatiribwa nagyazimbidde ab'ekigo ekya St. Charles Lwanga Kigalama mu disitulikiti y'Emitooma ng'eno ewemmense obuwumbi 2.7. Eno sipiika wa Paalamenti Anita Among gy'asinzidde bw'atyo n'alangirira nti akyetaagayo ekisanja ekirala ku bwa sipiika olwo alyoke akwase Tayebwa. Abakrisitu nga begattiddwako abakungu okuva mu gavumenti n'ebweru bagenze mu bungi ku kereziya ya St. Charles Lwanga Kigalama esangibwa Ruhinda North Emitooma ng'eggulibwawo mu butongole. Ekereziya eno y'omumesa obuwumbi 2.7 ezimbiddwa omumyuka wa sipiika Thomas Tayebwa. Omukolo gutandise n'ekisambiro kya mmisa ekikulembeddwamu Ssaabasumba w'Essezekulu ery'Ambalala Lambert balina omugisha nga wano famire ya Daudi Bangirana nga ye taata wa Tayebwa kwebaliza Katonda olw'ebirungi by'abakoledde. Misa yetabiddwako sipiika Anita Among, omujaguza mwennyini Tayebwa, amyuka Ssaabalamuzi Richard Buteera, abaliko Bassaabaminisita Dr. Lwakana Rugunda ne Mama Mbabazi, omumyuka asooka wa Ssaabaminisita Rebecca Itwala Kadaga, baminisita, abaka ba Paalamenti n'abagagga b'omu Kampala abakulembeddwamu ssentebe w'abagagga Kwagalana Godfrey Kirumira, Hamu Kiggundu, Sudiru Palairia, akulira Vision Group Don Wanyama n'abaka b'amawanga bangi. Balina omugisha asiimye Tayebwa okuzimba ennyumba ya Katonda eno n'asaba n'abalala abalina obusobozi okumulabirako. I want to extend special gratitude to Right Honorable Thomas Tayebwa, the Deputy Speaker of the Parliament of Uganda, for his generosity in building this church. We pray that this spirit may inspire others to support their local churches. Muzeeyi Bangirana ategeeza nti kitaawe yafiira ku myaka 35 n'amulekera obuvunaanyizibwa bw'awaka ku myaka 18 gyokka egy'obukulu ate nga yina abakyala 3 n'abaana nga n'olwekyo babadde balina okwebaza. This July I became 80 years. My father died at 35 years and I was the first born in the family. So a boy of 18 years carrying the responsibility. My father had 3 wives, his brothers and what not, carrying all those people. So that's why I have come to praise the Lord, for he has done great to me. Tayebwa ategeeza nti ekereziya ntagizimbye ku ssente za gavumenti, era tagizimbye eka wabula abantu bangi abamukwatiddeko okuli abagagga bakwagalana ne sipiika Among abamusondedde ensimbi akawumbi kamu mu obukadde 7 omugagga Amos Nzeyi awaddeyo obukadde 5 n'abalala. When I conceived the idea, I said, no, the Lord has given me so much. Me and my wife, we can easily build it. Then I told my sister, the speaker. When I told her, she's like, you're lying. She says, I'm going to support you. I won't mention how much people supported me with. King Caesar Mrenga said, no, you can't do it alone. So they went and conspired with a few friends. Omugagga Kirumira asiimye Tayebwa okukola ebyafaayo ku myaka emito era neyeeyama tibakwongera okuwagira buli muntu akola emirimu gya Mukama. Kubanga ali myaka 4+ okuba nti alowoozezza okuzimba kyaki eyo si kyangu nnyo. Ffe gye emirimu gye tukola waliwo omuntu akola ebyo Katonda amusitula era
bwe kitugamba twalaba nga kisaanidde mu supporting. Sipiika Amonga asinzidde wanaalangirira nti akyalinayo ekisanja ekirala kiramba nga sipiika alyoke akwase omumyuka we Tayebwa mu 2031. Kindly bring back Right Honorable Tayebwa to Parliament. I only have one term to serve. When I finish serving my one term, I give it to Right Honorable to continue. Because we don't need to cling on power. Kyokka amwebazizza okubeera omuntu ow'empisa era amanyi obuvunaanyizibwa bwe ng'omumyuka wa sipiika. He's one deputy speaker who knows what his role is. Olumaze okusaba abantu boolekedde ekisaawe kya Lwakitandala bwe bakuŋŋaanidde ng'eno Pulezidenti Museveni yabadde omugenyi omukulu. Eno Sipiika Amongo asikeredde abeekalakaasa nga baagala alekulire. To move around trying to destroy the country and saying Anita must resign. Resign and go where? I am still around. Ninyenda kutwala ogw'omugisha kukusiima ab'obwesigye buwantiiremu. Ekinkuraganisa ninza kukora kandi nkozesa amaanyi. Mu kwogera kwe Pulezidenti Museveni essira alitadde nnyo ku nnyingiza y'amaka era n'abajjukiza enkola ya FOECA modo nga balina ebyo ebiyingiza ensimbi mu maka ng'emmwanyi basobole okwejja mu bwavu. Agambye nti abalizi b'ebitabo mu bitongole bye bavunaanyizibwa ku nsimbi so si bannabyabufuzi ng'abantu bwe bagamba ennaku zino nga basonga enne mu Paalamenti. The accounting officers be very strict. Don't allow anybody to mislead you because you are the one responsible. If anything goes wrong, it will be you who will be held accountable. Museveni era ayongeddemu obukadde 50 mu kibiina ky'abakyala ekya SACCO. Fred Kajubi ne Rachel Nakasi bakusekedde gweno okulaba Bukedde TV. Omulabirizi wa West Buganda Henry Katumba Tamale yakulembeddemu abakristaayo okusabira Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku matikkira ge aga 31 n'okusaba Katonda amusuusa obulwadde. Okusaba kubadde ku lutikko eya Paul Mutukuvu Ekako. Abakristaayo n'abeezikirizira abagenzi bulungi ku lutikko y'Omutukuvu Pawulo Omutukuvu West Buganda Ekako mu kusabira Ssaabasajja Kabaka okweza emyaka 31 ng'ali ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Okusaba kulemiddwa omulabirizi Henry Katumba Tamale Obwakabaka wa Buganda bukiikiddwa Minisita Daudi Mpanga mu kusabira Kabaka beegayirira Katonda kwesi abasawo bongole okumujejja obukozefu bonna. Mwenna abakkiriza okusinga ddala abali mu lutikko wano tuyingire mu Ssaabasajja mu bigambo bingi Katonda bw'akulembeza. Omulabirizi Tamala akatizza ennyingo 5 ezasimasonga 5 mwanokoliddeyo ey'obuntu bwokka bwe bujja okutwala abantu ba Buganda mu maaso. Owulira kakati ennaku zino okunenengana mu bika ebitaliimu ate ono yali asoole ate ono birimu ebiti ate ono birimu ebiti bannange tufube tubeere bumu. Mubaka bwa Katikkiro obusomeddwa obw'ekitiibwa Mpanga asabye abantu omwegate okusabira Kabaka amuvulunusi byonna ebimusoomooza. Twebaza Katonda amukuumye era n'amusobozesa N'omulabizi wa Ssintu Buganda Michael Lubowa akulembedde okusabira Ssaabasajja Kabaka asizidde mu kkanisa St John's Ekayege Butambala wano Obwakabaka bukiikiddwa Pokino Jodi Muleke. Wabula bwe tubeera obumu nga buli omu anyweza kyakkirizaamu ate n'okuwa ekitiibwa eby'omulala Kipolo asabidde Kabaka Katonda asobole okumusuusa. Twebaza Katonda olw'okukuuma Kabaka waffe eyongayonga gy'ayise mu bujjanjabi ate n'akomawo wano e Uganda. Asiimye Katikkiro n'anenya n'abo abadde boogera ebigambo. Byonna badde byogerwa bitya naye Kabaka atusonyiwa ye n'abeerawo ate Mukama n'amwongera ekisa. N'omulabizi w'emityano Dr. James Bukumi ku Ssaalongo asabidde Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku matikkira ge ag'omulundi ogwa 31 n'asaba ne Katonda asobole okumusuusa. Abadde akulembedde okusa amaka g'omugenzi Beesweri Mulondo ekyankobe mu ggombolo Malangala mu kusaako omusika wa Joyce Mulondo eyali mukyala we. Namutebi yerukuka we ayogedde ku bwanga bwa Buganda n'agamba nti wanjawulo nnyo mu nsi eno n'akunga abantu okubukuuma.
tufuna omukisa okutambulako ne munsi ezituliraanye abo tunayogera ariko bamanyi byava mu Uganda abamuganda ne boogera nti Baganda empisa akunze bannayuganda nti ekimukubirabo bye balina okuwasa abasajja Kabaka ku matikira ge kwe kulira obubaka bwe obw'okuuma obuwanga empisa n'okubeera obumu. Tuteeka okuba nga tuwuza eddoboozi lijja tuwulire Kabaka kyagambye wakati nakwogera lwakyoyogera abamu beefudde bakabaka. Ye omulabi wa St Buganda wamula George Sinabulya asoose kusabira omusika ali namukwasa ne Bayibuli ogwa kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu Harriet gukubeereko. Ye Katikkiro omutwa gwa Mpamasubira Bikeze ng'akikidde Ssaabalangira Omulangira Isaac Kiyimba akunze abantu bakaba okubeera obumu kibasomesa okutwala Obuganda mu maaso. Abalangira antumye nnyo okubalaba n'agamba nti twongere obumu. Tulina okuba obumu tusobole okutambuza eggwanga lyaffe. Alabudde n'abavubuka babeere beegendereza nga bakozesa emitimbagano. Emitimbagano mugikozese mu kuzimba ggwanga. Emitimbagano muleme gikozesa mu kutyoboola bakulu ba bika. Emitimbagano muleme gikozesa ng'abantu abalemu bazza wansi. Era tusaba Katonda atutaafire tusigale nga tukyali bumu nga teri alina munne ku kagere teri asooza munne. Mulimu okumanyagana ne mujjaamu omukirano mu famire zaffe. Mu buufu bwe bumu abakristo bagenze mu bungi mu masinzizo ag'enjawulo okusabira Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku matikira ge aga-3 mu Ogumu era wano ne bakoowoola Omukama Katonda asobole okumusuusa obulwadde. Ku Lutikko e Lubaga kukulembeddwamu Chancellor w'essaza ekkulu ery'e Kampala Father Dr. Pius Male Ssentumbwe. Abakristo mu ssaza ekkulu erya Kampala bakedde ku Lutikko e Lubaga okwetaba mu misa ey'enjawulo okwebaza Katonda asobozesezza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okuweza emyaka 61 ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Omutambizi omukulu abadde Chancellor w'essaza ekkulu erya Kampala Reverend Father Pius Male Ssentumbwe ng'Obwakabaka okikiddwa Minisitule y'Obulamu Clotilde Nakate. Father Solomon Kavumu mu kubuulira yeebazizza Katonda olw'obulamu n'amagezi bw'awadde Kabaka n'asobola okulamula obulungi Obuganda kati emyaka 60. Twagala mu misa eno okumusabira Kabaka yonna gy'oli ndowooza otuwulira oyongere okubeera ow'amaanyi ng'olamula. Omukama ayongere okuwa obulamu obulungi oyimirirewo ku lw'abaana bo bano bonna abakwesigamako ng'empajiruwaga. Ayongedde okwanyagira Katonda okwongera okumuwa ekisa amanyi n'okusigala ng'alamula Obuganda. Katikkiro Charles Peter Mayiga bubaka bwe bw'atiisa ekitibwa Nakate ku matikira ga Kabaka ku Lulyo 31 obuwanguzi abutadde Katonda gwagambye nti amusobozesezza okukola ebyenjawulo. Twebaza Katonda amukuumye era amusobozesezza okuvvuunuka okusoomoozebwa okw'enjawulo okutuuka leero. Katikkiro asabye abantu babeena okwongera okubeera obumu. Neebaza Obuganda okutwalira awamu okutambula mu buufu bwa nnyinimu okumala emyaka gino 31. N'abakristo mu bisomesa 11 ebyekola ekigo kya St. Kizito bwayise bakuŋŋaanidde mu ggombolola by'okusabira Ssaabasajja Kabaka. Bakuzizza n'olunaku lw'abakadde mu Eklezia n'okutongoza okuzimba Divine Mass egenda okuteekebwa mu goloto ya Yesu ow'obusaasize. Emmisa ekolemeddwa Musumba Cecily Lugazi Yawumula Mafia Ssekamanya ng'alabibwako Musenyeri Baptist Bayiga bwana mukulu w'ekifo kino. Bishop Ssekamanya mu kubuulira asabye abazadde okwagesa abaana baabwe ekigambo kya Katonda. Akutirira abakkiriza okwagala ennyo Buganda n'okusabira Kabaka. Tulina okusabira kitaffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Twebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu bwe ate era tumusabira Omukama amuwe obulamu bungi asobole okulamula Obuganda. Ye ssentebe w'olukiiko lw'episikoopi mu ggwanga Dr. Anthony Zibwa akulembedde abakristo ekinamitiana okusabira Ssaabasajja Kabaka nga ku mukolo gwonna kulijaguliza emyaka 6 bukyanga litandikibwawo.
omukolo gwetabyeko minisitiri w'ensi Matiya Kasaija ng'abadde omugenyi omukulu saako ne Judith Nabakooba minisitiri w'ettaka mu kuyigirira omusumbazi we yeebaza bonna abeereddewo Eklezia emyaka 6 n'asaba abavubuka okuyamba ku bakadde. Eklezia eno erina amakulu mangi nnyo gye tuli. Eyakuba pulaani eyo yagizimba n'obumalirivu ate n'okwetegereza ebyafaayo byaffe eby'abajulizi. Obubaka bwa Ssaabaminisita obusiimiddwa Kasaija asiimye Bishop Zooli nkulaakulana. Implementation of government programs which has yielded positive results. The Bishop Honorary of the Diocese, thank you for shepherding well the diocese and the guidance you give to Mityana Catholic Parish in the areas of development. Abadde obukadde kubuyambeko mu ntambuza y'emirimu ina abakubajukiza abakristo okuttene enteekateeka gavumenti z'okujja mu bwavu. Programs ezo tusiba twogerako mwe muli kati ya parish development model, omuli emyoga, mulimu enkola ya GROW, ezo nga nsimbi z'abakyala. Obubaka w'amatikkira busomeddwa minisita wa gavumenti z'ebitundu Mengo Joseph Kawoki. Kabaka Mutebi bwe yava owaŋŋanguse mu 1986 ensonga gye yasoosowaza yali yabumu obw'abantu ba Buganda. Era okuva lwe yatikkirwa okutuukira ddala kati emyaka 31 omu yeebadde ettaala emulisa ekkubo lya Buganda ery'okudda ku ntikko. Awangale Ayumasomoji munnaffe atugoberera katusooke tukuwummuzeemu tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Ogugwa teguba muka. Tutunuulidde amazina ga Baksimba agazinibwa okusanyusa omutanda. Mu kitundu kino ekyokubiri ng'Obuganda bwetegekera amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka g'omulundi ogwa31 tukuleetedde amazina aga Baksimba agamwaniriza ng'alabiseeko eri Obuganda. Ogugwa teguba muka buli lwa Sande mugataliiko nfuufu tuloyige. Ng'Obuganda buli mu keetereekerero ak'okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II aga31. Olwaleero tutunuulidde amazina amaganda agazinibwa okusanyusa omutanda. Buli Ssaabasajja lwasiima n'alabikako eri Obuganda amazina amaganda ddala aga Baksimba ge gamwaniriza. Gajjawo stress omuntu ge gafuula ate gajjayo ekifaananyi ky'eggwanga kuba buli ggwanga lirina amazina gaali. Engoma ezisinga okubanga nga Kabaka ze mu kitundu ye mujaguzo kubanga tuba tujaguza okubakola ki okulaba ku mutanda n'amazina ge tumuzinira ge twayogeddeko Baksimba kubanga omutanda tetuteekeddwa mufuumuulira nfuufu ogazina mu kimpowooze nga malungi naye nga tositula nfuufu. Gano nga gasanze abamanyi okugazina obulungi wamma onyumirwa n'odda ne mukati. Abazinyi baago bazina basimba ebigere mu ttaka okwewala okufuumuuliza omutanda n'ab'ebitiibwa abalala ababeera beetabye ku mukolo enfuufu. Bawalanga nnyo Kabaka omufuumuuliza enfuufu kuba bagazina nga bagasimba ate waabangawo omuddo gwe bayita etteete ne baayalirirangamu kati etteete lino bw'osimba bw'oti ebigere terikiriza nfuufu kusituka. Era nga wokiwulira kusimba omuntu agazina asimba ebigere ku ttaka nga wakimusa era kisimba kimusa kisimba. Kati wasitulanga ekigere n'olinnya ku tteete lino n'oseetula n'oyingiza mu lino ekigere akali kye baba kiyita nti baakisimba kubanga omuntu yanyumyanga emboozi ng'anyumya byeyalabye mu lubiri aga nti abaana ekigere baakisimba.
agogerwako nti nga gasanze omuzinyi waago ng'amanyi kyakola n'ababeera batudde basituka mu butebe ne babeeyungako. Omuzinyi omukyala aba azinisa ssimbo ate omwami aba azinisa maanyi. Mu kuzina amazina amaganda abagoma be bawa omuzinyi ekyokukola bwe babeera ab'ekibogwe n'abazinyi babeera babutaabutana. Kaakati omuntu okulaga nti mukugu alina okubanga bw'aba akuba eŋŋoma agoberera oluyimba. Wabaawo entambula etali nnungi wakati w'abazinyi n'abagoma era amazina tegavaayo bulungi. Nti omuntu bw'aba akuba eŋŋoma y'abakisimba era engalo ze era kulye ku nnaka era azisimba. Balina engeri gye baagasengekanga eŋŋoma emu tegendera ku mazina amalala n'amazina agamu waliwo eŋŋoma kwe gatatambulira. Omuzinyi bw'aba asala ow'eŋŋoma kyagoberera naye n'asala. Abantu ne balowooza nti bazze bakyetegedde beetegese nti ono bwe naagirabwe nti nja kugirabwe nti so nga ate wano baakifunidde. W'obeera ewala era osobola okwawula kubanga eŋŋoma y'embaga si ye eŋŋoma ya Nankasa si ye ya Mwogola ate si ye Mujaguzo. Omuzinyi waago yavanga buto ng'atendekebwa ekimala era ono aba asobola okwawula amazina amaganda ag'enjawulo okuli aga Nankasa, aga Bakisimba, Mwogola, ag'embaga, ag'abalongo n'amaggunju. Entambuza y'ebigere yeyawula amazina nti gano azina Nankasa, kwe azina Mwogola, kwe azina Bakisimba. Bisoboka Ruth Michelle ng'alina lulungi w'ebyobulambuzi ow'essaza ly'e Bugerere agamba nti eŋŋoma ezikubibwa ku mazina gano zirina kubeera 5 nti wabula basongerako ebivuga ebirala ne byongera ekinnonogo mu mazina gano. Butunga evuze omuzinyi kyasobola okukola amazina okukwata abantu omulabiro kwe kussaamu fe kyetuyita abaganda kyetuyita okussaamu obulamu kubanga abantu bangi babeera bazina naye mu bazinyi era naffe twawula abalabi nti ono ye akikoze n'okwagala kungi n'essanyu lingi. Waliwo ebivuga ebyaffe ebyekinnansi nga entongooli, amadinda, endere. Ebintu ebyo biggumiza n'okuwoomesa eŋŋoma zino. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige. Pulezidenti Museveni yeeyamye nga bw'agenda okukolagana nabo bonna bekikwatako okulaba nga bakendeeza obubenje obususse ennyo ku nguudo. Abyogeredde ku mukolo ogw'okwebaza Katonda ogwamyuka munnamawulire we Haji Faruku Kirunda olw'okudda obulungi okuva e Mecca n'okumuyisa mu kusoomozebwa kwabaddemu okw'okufiirwa mukyala we mu kabenje. Amyuka munnamawulire wa Pulezidenti Museveni Haji Faruku Kirunda ategese omukolo ogw'okwebaza Katonda olw'ebirungi eby'enjawulo byatuuseko naddala ekitiibwa eky'obwa Haji. Omukolo gubadde ku kyalo Nawantonda mu ggombolola y'e Businde Jinja. Gwetabyeko omumyuka wa Pulezidenti Jessica Alupo, amyuka Sipiika Thomas Tayebwa, Minisita abaka Palamenti, bannaddiini, abakozi ba gavumenti n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Amyuka Mufti Sheikh Ali Waisu asinzidde wano ne yeebaza Kirunda olw'okutuukiriza ku mpagi y'Obusiraamu era n'asaba Abasiraamu abalala balina obusobozi okugituukiriza. I congratulate my brother for having attained this status, and I would like to assure him that he has knocked the door of Allah. Yombaka Idisa Abiri Sente wa Kabonero Kabaka ababe busoga atenza Kirunda olw'enkola y'emirimu ennungi n'okolagana ne bakulembeze banne. Alina enkola yakolamu emirimu kubanga mu mwaka muno bwe yali n'ekiyatuuka mu bulamu bwe ku mirimu gye ng'Oweekitiibwa Pulezidenti amukuziza
yatweta yatutwaidala n'otwebaza Katonda. Adakulira ekitongole kikesimu poliisi Brigadier Christopher Damuli alabudde abatuze kubafereka muli abalimba abantu nti balina ddoola yanyaga n'okubatta. Babasendasenda okuva eyo e Kampala n'awalala nti eriyo ddoola. Almost every day I handle a crime coming from Busoga region about black dollars. Let me assure you, there are no black dollars in Kamuli and these places. Yekatuukirwa wa Busoga Dr. Joseph Mvawala akubiriza gavumenti ku ky'okulula oluguudo lwa Kampala Jinja Express Highway Ssaako n'oluviiga ng'okudda Kamuli n'oluva okudda ebuddo ne kisingamiza ebyenfuna mu kitondo. The Jinja Express Highway, that road that keeps us between Jinja and Kampala, is fundamental for the change of Busoga. Mukwanugula Minisitiri w'Enguudo Gino Katumba Wamala agambye nti enguudo ezigenda kukolebwa omwaka ogujja. Enjira yonna President yagirayitinga ebigambo bya mukulu Kasolo ono byali bikatutawaanya mu finance eyo nga tuloza nti byona binaawo obulungi iganga bulopa yonna ezakolwa. Yekirundo asiimye abamubeererawo ng'afiiriddwa mu kyalo Gladys Alinza naddala President Museveni abakulembeze ab'enjawulo n'emikwano gye. Ni President w'eggwanga olw'okwemererawo ninze mu kiseera ekyali ekizibu ennyo ekyokuwerekera mukyala wange n'abantu bano mwena bana mwebalire irala. Alabudde abakozi ba gavumenti okuwala okulya enguzi ekividdeko bangi okuggalirwa. So basibusa abantu mukendeeze speed sawa nabona ife bali kujja mu makomera era bali balange banayeso okwida oli yakoba ati so ne batujja kwida kuba afande namulira ajja kuba balina kungemera. Yeetebwa ategeezezza nga Kirunda wali mukwano gwe ng'akoze kinene nnyo ku kusitula enkulaakulana ya Uganda. Abantu b'e Busoga ba MP bamwe unite kati gye balina mpulira ng'ensanyusa mwebalekera wamu. Ate amyuka President Jessica Lupa atendereza Kirunda olw'okusiima Katonda ebirungi byatuuseko wadde nga yakufiira mukyala we. And I thank all of you in Busoga for teaming up with Farouk. Oluvannyuma ekirabo mu Bbaasa ku mukolo guno President Museveni ayogedde ekirabo gwetabyeko ng'akozesa omutimbagano nayezaza Kirunda olw'okutuukiriza ku mpagi ey'Obusiraamu. I thank Allah for enabling Hajj Kirunda Farouk to undertake Hajj 2024. I congratulate you upon fulfilling this important pillar in the Muslim faith. Yebaza abazadde ba Kirunda olw'okuzaala omwana omuwulize ate omuntu mulamu. I congratulate Mzee and Mama Kirunda for nurturing and supporting Hajj Kirunda to be a productive and responsible citizen. Yemi okulagana ebikwatako buno okulanga bulanyisa obwenje bw'oku nguudo nga baviirako bukyala Kirunda okufa bw'agambye kiva ku badereva okubula empisa ku nguudo. Government has improved and modernized the road network across the country. However, the indiscipline of some motorists has resulted into the loss of many lives. This will be decisively addressed in collaboration with all the stakeholders. Ivan Wachebe yakusakidde Green ku Akwede TV. Mu mawulire amalala omubaka wa Paapa yawummula Ssaabasumba Augustine Kasujja asabye abazadde bulijjo okufaayo mu kukuliza abaana mu ddiini. Abyogeredde ku ssomero lya St. Philomena Junior School e Kasangati kubakuliza olunaku olwa St. Philomena n'okujaguza emyaka 3 mu nsiike ey'okusomesa abaana. Essomero lya St. Philomena Junior School Kasangati likuziza olunaku lw'omuwoleza lwa St. Philomena. Ku lunaku luno bajaguza n'okuweza emyaka 3 nga basomesa abayizi b'eggwanga. Omubaka wa Paapa yawummula Augustine Kasujja yakola emirimu mu mmisa. Abayizi ku ssomero lino bayimbye ennyimba n'okutendereza Katonda. Okusaba kwetabyeko amyuka meya w'e Kasangati Olivia Mbere Mulino n'abakungu abalala okuva ewa Kiso.
Kasujja asaba Abakristo okufaayo ennyo eri abaana bato nga balungamya okusobola okulira mu ddiini kuba bwe bakaba kuba Katonda akutira abasomesa okulanga abaana babuulira ekigambo kya Katonda onakyukira abasomesa n'abafalaasira okulabira ku Mutukuvu Philomena okwagala n'okwagala Katonda n'obulamu bwabwe nga bwe baagala buli muntu. Teach her or teach him to love God and to love your neighbor. Peace in the world today is very important. Ona wategereza nti olunaku lwa St. Philomena lutegeeza ekitangala n'akuutira abayizi n'abazadde okuba ekitangala tebinjira mu mize ekitali gyemo. Oluva wadde abayizi konfirimansiyo n'asabira n'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu hano mu omwo abagenda okukola ebizibu ekibiina ekyomusanvu. Let the effect of your blessing remain with your faithful people, these students here in front of us. Amaliriza abadde okulambula essomero ssaako n'ebisulo by'abayizi badde n'ekifo babateredde amazzi agookya. Bakasi kuno kulambula ekisaawe eky'essomero. Olivia Mere Mulindo amyuka meeya yakuutidde abazadde okufaayo okuza abaana obulungi. The teachers are doing a lot of good work. Let us maintain it and add as parents. Omukulu w'essomero Namunyambuluza ategeeza nti essomero lyakamala emyaka 3 mu nsiike y'okusomesa omwana w'eggwanga. Ategeeza nti balina abaana 506 era nga bagenda okukola ebigezo bali 41 nga basuubira okuyitira waggulu. Given the space we have, we need more children. We need children, St. Philomena. We are able. I have energetic men and women you are seeing. They are doing great work. Amyuka Director Didosire ayogedde ku bwanguzi bwe batuuseeko. Our offices are always open for you. In case of any challenge, parents continue sharing with us. Together we can. These children are for us all. Bulega Stephen yakusakidde guli ku Lwabukede TV. Omulambuzi w'amasomero munisipaali ey'Ekira okubiriza abazadde okuwagira ennyo ebitone by'abaana nga babawa ebyo byennyini bye beetaaga okusobola okubiyimirizaawo obulungi ennyo. Abyogeredde ku Version Primary School e Buwaate n'ategeeza nti ensangi zino abantu bangi abakulaakulanye olw'ebitone. Abayizi ku ssomero lya Version Primary School e Buwaate munisipaali y'Ekira mu disitulikiti wa Kiso boolesezza ebitono okuyita mu mizannyo egy'enjawulo omubadde emisinde egy'akafuutuko okuddukira mu kutiya okubaka volleyball chess n'emirala nga wateekeddwawo n'ambulensi ya kampuni ya AAR Healthcare okuyambako abafunye obuvune. So parents can wait outside the courts. Thank you. Omukolo gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okuli abazadde Sylvia Nankabirwa Betty omulambuzi w'amasomero munisipaali y'Ekira n'abalala. Nankabirwa ayogedde ku ssomero lino ng'erimu kwaga agafubye okutumbula omutindo mu by'emizannyo n'ebyenjigiriza mu kitundu era n'asaba abazadde okulyettanira. Ebyemizannyo biyamba abaana okubeera fit, bibayamba okubeera healthy n'okufunamu mu maaso kuba tulabe bangi basomera ku bursaries. Alambuludde ku nteekateeka gavumenti zeekoze okulaba ng'ebyemizannyo bitumbulwa mu masomero. Eweereza ssente ku local governments ne districts zaffe ez'enjawulo okulaba ng'ebyemizannyo bitumbulwa era bisupportingibwa ku national levels. Nankabirwa era asabye amasomero okutuukiriza ebisaanyizo bya gavumenti omuli okugawandiisa n'ebirala abayizi obatataataganyizibwa mu misomo gyabwe. Abazadde nabo beetabye mu bizannyo nga bavuganyizza n'abasomesa mu misinde okubaka ne volleyball. Era Isaac Mundeyi omu ku bazadde era nga yataddewo ambulensi eyambyeko okuwa obujjanjabi abayizi abafunye obuvune ayogedde lwaki abantu basaanye okwenyigira mu kukola dduyiro. Waliyo endwadde zeziyinza okulwanyisa nga pulensi eri okuzanya emizannyo kati kibeera kirungi nnyo sapootinze abaana baffe. Principal w'essomero lino Judith Mwebaze Abenawe ayogedde ku by'emizannyo n'emigaso gye birina
eri obulamu bw'abaana n'asiima abazadde okubyenyigiramu. Ng'okudduka, ng'okuzanya okubaka, okuzanya volleyball, tusiibye nnyo abazadde. N'ekirala tubasaba mutuweereza abaana, tukyalina space. Ye Director Henry Mwebaze asiimye okulungamizibwawo kw'abaweebwa minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo kw'agambye nti kuyambye ku nkulaakulana y'essomero lino. On top of okusomesa ebyacademics, twayongeddemu these extracurricular activities ng'ebyemizannyo, ng'ebya athletics, ng'ebya volleyball, ng'ebya netball, ng'ebimbalabye. Abazadde ndowooza mwerabiddeko nagammwe. Ategeeza nti bakoma okusomesa abaana bya mu kibiina nga bagattako n'okutumbula ebitone byabwe mu ngeri ez'enjawulo. Bw'ati n'asaba abazadde okubongera abaana ababangule. Kuwola abazadde bonna bali mu kira, Buwaate, Najeera, Kungu, ndowooza ebyemizannyo, ebya welfare, buli kimu essomero n'olulabye twalitegese bulungi. Nuriat Namagembe yakusekedde gwino ku Lwabukedde TV. Mugataliiko nfuufu agebye emizannyo mu mizannyo gya Olympics egiyindira kati mu kibuga Paris ekya Bufalansa. Omuvuzi w'amaato Catherine Nobo alemereddwa okwesogga quarter final ng'ono akutte kyakusatu mu mpaka ez'okusunsulamu ezisemba nga ttiimu y'eggwanga ey'abaddusi naye esitudde olwaleero okwolekera Bufalansa. Wabula ne leero tasobodde kuva mu kibinja mwabadde ekyo emizannyo 5 n'obutundutundu 10. Nobo akomawo nkya mu nsiike ku ssaawa 5 ez'okumakya mu semi-final ez'okulwanira ebifo. Babaddusi embira empanvu n'ennyimpi basitudde leero okulegera ekibuga Paris okwongera okumanyira embeera y'obudde. Bwe butuukidde leero nga South Korea, Australia ne China zikyasinze okuwangula emidaali emingi. Mu mizannyo gy'omwaka guno Uganda yakiikiridde abazannyi 25 ng'okuliko abaddusi 21, abavuzi 2, ow'amaato 1 n'obugaali naye 1. Kilabu ya Vipers SC eno esanyusizza abawagizi baayo ng'ekuza olunaku lwayo olwatumiddwa Vipers Day ekitende. Abawagizi ba kilabu ya Vipers SC beeyiye mu bungi mu kiseera kya St Mary's ekitende okuza olunaku lwa kilabu eno olwa Vipers Day nga lwe lwasoose mu byafaayo. Abawagizi basoose kusanyusibwa abayimbi ab'enjawulo omwo abadde Fik Fameyika, Waik Benda Azawi ne Jose Kamiliyoni. Ng'abayimbi bavuddewo pulezidenti wa kilabu eno Dr. Lawrence Mulindwa yasiimye abantu abazze babeerawo kilabu eno omuli Richard Makumbi abayingiza mu liigi ya Super nga bunnamwaya mu sizoni eya 2005, abakungu ba kilabu wamu n'abavujjirizi. Abazannyi abazanyirako kilabu ya Vipers nabo basiimye Mulindwa n'ekirabo nga mu gw'omukwano n'abawagizi ba kilabu eno bakubiddwa ku goolo 2-1. Ng'emikolo gino giwedde, Dr. Lawrence Mulindwa yakoze omukolo ogwasembyeyo bwe yayanjudde abazannyi abapya mu kilabu ya Vipers okuli Gusto Mulongo okuva mu Simba Kolwezi eya DR Congo wamu ne Nicholas Wadada akomyewo okuva e Tanzania. I would like to thank the government which has given us the conducive atmosphere to invest in football industry. Oluvannyuma Vipers yazannya omupiira ogw'omukwano ne Police FC ye Kenya nga yaguwangudde ku goolo 2 ku bwereere ezaateebeddwa abazannyi Kenneth Kimera ne Gusto Mulongo eyakabeegattako. Vipers yakomawo mu nsiike ku lwokutaano lwa wiiki eno okutunka ne NEC FC mu mpaka eza FUFA Super 8. Beera bulungi, weraba.